nange nateeba ensimbi nga sirina pulaani bwetyo nensalawo nengula y'akamotoka kali kawogani nkatadde ku sipesio nga kendowooza ndike kajja okusifula naye weewuunye mukama akyagerekera era n'emmotoka yatuuka we yakooyera kuba nagivugira emyezi 2 bwe giti emmotoka eyali ennamu netandika okufaafa ssebo yandaza sseruganda awuliriza nefa ddayinamu ate nkyakatawutu oba oli katawutu ng'emipiira egirinnya yingini neekuba taata genda maaso awo motoka enkadde zina abasajja baba kututte ku muwe okusiringisi motoka yandaza nenjulira okugidduka natuuka nga mbateeka mu kusaawa nga mukaaga ntise kuyende banenatede kalitunsi wekatwe mumanye omuzibu wesanga bannaffe babiri abatrafiki ekyo baludde omukono babuntemi ngenda okulinnya mu nti motoka yagaana era katono mbatomere mugamba ye yayamba yalinnya kifungu wamma kwe yasirira ngenda okufuluma ekyokukola zekyambula abasajja b'encwancwana ne baagala okunkuba olwo omugogolo gazibuuda ne gubala ate nga baali batuufu nze naliwo mukyamo mu luswayiri nga bataamye okamala wepumbavu nataka uwasisi leta kadi ya gari upesi kanyaga buleki neninya nga tekola piga honi nenfuwa nga tevuga futa handi buleki olwagisikanga ekutoka tia swiki tuone wepa zako wepo olwazisamu ate ng'ombe zavuga. Leero enaku z'omwezi ziri 10 omwezi ogwokubiri omwaka 2025 olunaku lw'eggulo nga 9 omwezi ogwokubiri 2025 taata w'abayimbi omugave Matiya Luyima Muzeeyi Seepi yawezeza emyaka 73 bukyanga ajja mu bulamu bw'ensi. Bangi we tuba twogera ku kadongo kamu oba oliawo tulina abantu betubuusa amaaso okugeza abasajja ng'abo baaliwo batambudde n'endongo eno okubanga bagisitula okutuuka okugirera olwo abalala ate ne bajja nabo ne babeerayo naye bwe tutuuka mu kwogera ate oba oliawo abo tetuboogerako. Kale taata w'abayimbi Matiya Luyima olunaku lw'eggulo yawezezza emyaka 73 era akavidiyo ako kolaba Star Boss mutabanyi we yabadde nga agezaako okubeera nga asanyusaamu Muzeeyi Matiya Luyima era we batyo ndowooza obalaba n'endongo nga bayimbamu. Lyeri essanyu ly'omuzadde Muzeeyi Matiya Luyima munange weebale kula maama Sauda Batenda n'akakaawa yeebale okubeera nga akulabirira. Naye olunaku olwaleero tugenda kubeera nga tuyitaayitako mu ebitonotono ebikwata ku bulamu bwa Muzeeyi Seepi. Oba oliawo we tulifuna omukisa mu budde bw'omu maaso awo tujja mwekyazaako tunyumyemu naye atuwe olugendo lw'obulamu bwe okuva ku A paka ku Z. Kale bwe ntyo mbasaba nti abantu nga bano singa tuba twekolamu omulimu ne tukyalirangako abantu bano ne tubasiima kubanga kati Salongo Deogracia Ssebuguzi eyakuyimbira nakatudde gyali mulwadde muyi olunaku olwaleero ebakugamba nti Muzeeyi obulamu abuvuddemu munaaye toyinza nakigaana naye nga oba oliawo wetunoonyea ebintu bino tetubiraba ku mitimbagano tetukola ki. Kale Muzungu David nenvaayo nembawa chano yange nti tujja kubeera nga tugikozesanga okubeera nga twogera ku bintu ebyakadongo kamu ebyenjawulo naye abasinga bo babeera ne specifically byebaagala naye nze chano ya kadongo kamu teboola muto mukulu mukadde waliwo oli muyimbi oli muwagizi wena nkwaniriza. Kale nkugamba nti subscribinga, commentinga, likinga. Kati gwe alaba video zino singa onyamba ekitono nondabirangako eddakiika nga 8 eddakiika nga 8 kyekiyinza okuba nga kinkola bulungi channel eno okubeera nga esobola okukula oba oliawo ne YouTube nayo okubeera nga esobola okugitegeera nti kyeri ekirecommending eri abantu abeetaaga content ng'ono. Tulina buli omu kukwatirako munne gwe kati olaba ebyange
nange ate nkukwatirako nti nkuwa ebyange. Kale buli omu yembeera yokka gye tusobola okubeera nga tukolagana. Gwe ayeetaaga ettaka, eyeetaaga okuzimbirwa ennyumba, genda mu Kirabo Property and Construction Services, basangibwa ali e Matugga. Prota yaabwe etandikira ku akakadde kamu n'ekitundu n'okweyongerayo. Then ebyokuzimba ojja batuukirira mwogere Mwami Lugomoka wali okubeera Lugomoka Paulo wali okubeera nga akwatagana naawe. Mwami Mubiru Charles akugamba nti omwana mutwale ku Kikaya College and Vocational School okusoma kwatandika. Senior 1 batandise leero era nawe ali eyo nga tonamufunira kumutwala mutwale bamubangule. St. Michael Educational Center basangibwa ali Ekiwanga Mukono, basomesa okuva ku baby class okutuuka ku kibiina ekyomusanvu badde ne boarding. Mwami Bazibu Michael wali okubanga akukwasaganya. Twinex International bali Bulaga nabo basomesa okuva ku baby class okutuuka ku kibiina ekyomusanvu. Kale nkusaba nti twalayo omwana bamubangule. Nawe yeetaaga okubanga olanga naffe jangu ku terekero lyaffe erya Emboozi ya Kadongo Kamu Music Library and History Center tubeerenga tukolagana. Ayagala okusponsoringa project zengo ntuusaako engalo jangu ontuukirire. Gwe yeetaaga ennyimba zino ez'Akadongo Kamu osobola okunsanga e Kasubi ku basooka kwa Vula Stage we wali etterekero lyaffe erya Emboozi ya Kadongo Kamu Music Library and History Center. Mwami Rulese Bonza nyongera okusiima ebimu ku ebyo byokolera Muzungu David. Mikwano gyange omukyala Jalia zaawedde n'anfuka munnange oli otya, weebala egyo gyonna gy'otuusaako engalo. Mwami Bob Kabindi Mpima, Mwami Mubiru Charles, Kanaakulya Wumalu, Makumbi Junior n'abalala bangi abantu abeevuddeyo ne babanga basobola okwesowolayo ne balaba omulimu oba olyawo gwenkola. Oli naakusuula omukono yeekolera music analyst. Munnange weebale nnyo, weebalire ddala. Omuzeeyi Kabyanze ku Baba TV Baba Radio Ejjinja naawe okoze kyamaanyi. Kale muzeeyi Matiya Luyima awezezza emyaka 73 ku nsi. Muzeeyi Matiya Luyima mu kisaawe ky'okuyimba yakakimalamu emyaka 52 bukyanga akiyingiramu mu mwaka gwa 1973. Muzeeyi Matiya Luyima Kadongo Kamu Super Singers yakamala nayo emyaka 45. Yatandikawo nga 2 omwezi ogw'omukaaga 1980. Kati njagala gwe ali eyo ofumiitirize olina emyaka emeka. Taata w'abayimbi, lwaki tumuyita taata w'abayimbi? Nti ye musajja eyalera abayimbi ab'enjawulo. Abayimbi ate ffe abamu ku be tugamba nti babaddewo banjawulo, muzeeyi Matiya Luyima bayita mu mikono gye, kye kimuyisa taata w'abayimbi. Era oba oliawo singa kisoboka n'eddaala yandibadde afuuka jjajja w'abayimbi kubanga oli waavaayo asikirwa. Naye Fred Seremba gwe tumanyi kati nga jjajja w'abayimbi, ono taata w'abayimbi, mama w'abayimbi ye Sauda Batenda Nakakaawa, naye amaze emyaka mu bufumbo kumpi 47 nga atokose ettooke tanobangako. Omukyala akyasinza okubeera nga ayambala, simulabangako, simanyi oba maama ayinayo ne skaati. Maybe wendifuna omukisa oba ng'ayimba Mere Zinsanze nga azannyibwa, oba oliawo gwegwo omukisa gwengenda okusooka omulabako nga tali mu Gomesi. Naye era nsuubira nti alibeera mu kiteeteeyi kubanga aliba demonstratinga kiri eky'omwana omuyizi w'essomero. Kale muzeeyi Sepi yaani? Muzeeyi Sepi yaani? Naye nga muzeeyi Sepi yazaalibwa nga 9 Ogwokubiri 1952. 1952 yazaalibwa Omugave Erusania Mukiibi. Era atera nnyo okumuyimbako mu nnyimba ze ez'enjawulo ne Kiza Nakiwala. Abo bonna bagenzi alibwa ku kyalo Nakaziba. Muzeeyi Matiya Luyima azaalibwa ku kyalo Nakaziba Kikandwa mu Mityana District. Ndowooza edda yali eyitibwa Mubendenge ekyali wamu. Omugave okwawukanako abayimbi abalala teyaleegesa ku ndongo. Bano abatambula n'endongo bakuba kubanga wava mu kusoma n'ayingira ekibuga
endongo yakwatibwako jjajja w'abayimbi Christopher Ntege Ssebadduka, oyo yamutendeka okubanga asuna endongo, era bw'atyo yayingirako mu kadongo kamu and cultural company. Ajjukirwa nnyo oluyimba olwamuleeta mu kisaawe olumanyiddwa nga ennaku mu kufiirwa 1973, ennaku mu kufiirwa. Yali agezaako okutottola engeri abantu gye beeyisaamu nga bafiiriddwa oba oliawo n'abalala ababa bazze mu lumba olwo embeera gye beeyisaamu nga batunuulidde bana abafiiriddwa. Kale lwero oluyimba olwamuleeta lwafulumira ku Jinja Rebel, lwafulumira ku Jinja Rebel ey'omwami Busula. Professor Hannington Manyi Ssensuwa by then ye yali brand ambassador owa Jinja Rebel. Jinja Rebel ne era ye yafulumya n'oluyimba lwa Lord Fred Sebata eya Sam Wange, Jinja Rebel. Kale bw'atyo omugave Matia Rwima najja n'atandika okubeera nga atukolera ebintu eby'enjawulo mu kisaawe kino ekya Kadongo Kamu. Kati bw'atyo wamala okufulumya mu 1974 era yafulumyayo olulala agiyita Takiwoomya, nga n'okuludda olulala kwaliko Nansumba era nalwo lwafulumira mu Jinja Rebel. Kati bw'atyo ajjajja w'abayimbi we yeesooga Kadongo Kamu and Cultural Company ne babeeramu. Bino nzize mbinyumya nti we babeera mu kibiina ekyo oluvannyuma olutalo olwabalukawo wakati wa Apollo Milton Obote mu 1980 ng'akomyewo mu buyinza n'abayimbi abaali bamuyimbye ennyimba ezaali zimuvuma ng'avudde mu buyinza mu myaka gye 7. So we yakomawo yabakijjanya. Kati Matia Rwima be baali abato mu kibiina kubanga mwalimu Bakakumirizi, mwalimu Baddaani Mugula, Baminsera Segamwenge, ba Christopher Ssebadduka n'abalala ba Gerard Mukasa abaani bona baaliwo, naye nga bayimba ennyimba ezaali zivuma Obote. Kati Obote waakomawo n'atandika obbayiga bw'atyo. Dani Mugula yadduka n'addayo Egomba. Minsera Segamwenge n'ateekako kubanga Segamwenge mu 74 yayimba baamugamba nga anyooma, Obote yeeyisanga mwana. Luyimba lwali lujereegerera nga lusekerera n'okusekerera olwo olwa Minsera Segamwenge. Kati eri jjajja w'abayimbi Christopher Ntege Ssebadduka ye yali ayimbye oluyimba olumanyiddwa nga Serukuma Mayite n'endala. Serukuma Mayite era nalwo lwali luvuma oyo. Amayite ndowooza mugamanyi nti obadde okijjanyanga banno naawe guma bakutundule amayite bw'oba ogamanyi. Kale n'ennyimba endala. Ate ye Matia Kakumirizi baamukwatira wano ku Sauli Yako we yali azze okusuubula ebintu by'omu dduuka lye, yali akolera Entebbe mu Kitoolo. Kale baamukwatira awo ne bamutwala ku CPS. Ku CPS we baamujja okumutwala ku Nairo Mansion. Bagezaako abatuuze okwegugunga naye era of course baamusinza amaanyi kubanga bali be baali mu buyinza nga woolaba embeera era bweri nti bajja mu kitundu ne bawamba omuntu ne bamutwala, era ne ku mulundi guli we gwali ne bamutwala ku CPS. Tebaamukkiriza na kubeera ng'akola statement ku CPS. Driver eyamutwala ate ye yakola ne statement of which nti abaali ne abakulira CPS ate nabo era baali bava ku ludda lw'Obote. Bw'atyo ne bamutwala kati ku Serena ku Apollo Hotel. Ku Apollo Hotel eyo ku Nairo Mansion, bamutwala ku Nairo Mansion kwe baamujja okumutwala ku Tocha Chamber mu Lubiri. Eyo yaliyo Tocha Chamber nga amagye ga gundi g'abanyanya gakola amagye ga Batanzania ge galiwo, ne bamujjawo ne bamutwala Makindye ku police barracks ne bamutwala mu kooti paka oyo Luzira gye yakulungula emyaka 2 ye Christopher Ntege Ssebadduka. Mu kifo eky'okudduka nga adda ewaabwe e Nakaseke yasalawo n'alukuma nga adda Butenga, era eyo gye yasinzirira okubeera nga yeebika ng'ayagala bamuveeko. Omugenzi Sulaiman Mayanja ye yatwala n'ekirango ku Radio Uganda nga abika muyimbi munne jjajja w'abayimbi Christopher Ssebadduka, era ng'alaga nti waakuziikibwa e Masaka
naye ekitundu kyo tekyayogerwa, naye nga mu byonna baali bagezaako okubeera nga bazannya Obote akazanyo. Kati abaana abaaliwo obudde obwo mu Kadongo Command Cultural Company nga tebalina kye bakoze gavumenti oba gavumenti eriko neyaliko emabega, tebaasuusuuta Yamini, tebaavuma Obote, be mukadde waffe Muzeeyi Sepiria Matiya Luyima. Bw'atyo kwe kukuŋŋaanya banne be yali nabo awo mu kibiina ne bagenda ne batandika ekibiina kya Kadongo Kamu Super Singers nga 20/6/1980 era ekitebe kino kyali ku Market Street. Market Street njagala odde e Kampala e Nakasero. Olaba ekyo ekikubo ekikirya ne kiyita ku Energy Center ne kigguka wano ku paaka, kati kiddeyo eri ku Kampala Road gyetandikira gy'oyita wano e Nakasero. Eyo ye yali ekitebe kya Kadongo Kamu Super Singers. Naye nga bamu ku be yatandika nabo Lord Fred Sebata yali naye n'abeera ne Joseph Kiwana ye tata wa Michael Kinene, ono yali mu Golden ne Eagles, ba wa mukwano gwange senga w'abaana Dorini Mutiibwa. Era bw'atyo nga ba Prose Nanyiti Sebata, abo baaliwo Edward Gulude ne Moses Katende, baaliwo Hannington Manyi Senswa, we batyo Kadongo Kamu Super Singers negenda nekolebwa. Naye oluvannyuma bagenda nga bongeramu abalala mu kibiina ekyo ne kigaziwa ba Nakakaawa, kubanga Nakakaawa ye yajja olwa anko we oba taata we omuto Edward Guludene ne ssengawe Janet Kiza. Abo Janet Kiza baali bazinyi nga bazina amazina amaganda. Kati kwe kuleeta Nakakaawa yajjanga omuzinyi mu kibiina, kaali kaana kato. Then mwali Musalongo Emmanuel Sekide eyakuyimbira Enono y'Ebijja. Ne mubeera mu Christine Nanteza abasinga gwe tumanyi nga Kaddulubale mu nnyimba za Matiya Luyima. Kaddulubale oba Christine Nanteza ye mukyala wa Emmanuel Sekide. Then abalala abaalimu Sembusi Kadolindo bajja luvannyuma 1991. Sembusi Kadolindo yeyo ali mu audio ya Sepiria mu lumbe lwa Sembusi. Sembusi Kadolindo yafa wano mu 2018, yafa nga 22 Desemba 2018, twamuziika wali Mutundwe naye nga bamujja Mityana ewa Mulupi. Then mwalimu Muzeeyi Zedde yoyo owulira nga boogera oluyimba lwa olugendo lw'e Masaka, yoyo gw'owulira abanyanya abaali gwe yali anyumiza mwe eno ewamwe byali bitya, oyo yali agira anti ano ku binyira biki, yoyo Muzeeyi Zedde yali Munakatemba, naye yafa 2012 yaziikibwa ali ekyali Wajjala. Oluvannyuma mu 86 mwalimu Bakasule ababiri, Yunus Kasule oyo yafa wano Jojuzi doza mu 2021 ne Celeste Kasule Junior, tata wa Kapalaga, tata wa Kabyanzo. Era oyo Sebata we yava Aitono Kasule Junior kubanga yali muto kwoli Yunus Kasule. Bw'atyo mwalimu Hadija Nakamya, fe abasinga gwe tumanyi nga Prosi Nakamya, Livingstone Kasozi, Fred Sebale n'abalala be baali mu kibiina ekyabamu abajja obuzi, naye nga Bazaituni Nambawa bonna bayiseeyo. Ekibiina kibadde kigazi, abano ba Fred Seremba, ekibiina kya Kadongo Kamu Super Singers kireze ba Jackson Muteesasira, ba John Misaga be batandika. Kale bwekityo list eli endless ey'abantu abayise mu Kadongo Kamu Super Singers oba abayise mu mikono gya taata w'abayimbi Matiya Luyima ali mu kujaguza amazaalibwa ge ag'emyaka 73. Wetuddayo emabega mu myaka gy'ekinaana entalo ezaabeererawo, eggulire lya Taifa yakubako eggulire nga liraga nti aba Kadongo Kamu Super Singers bawambibwa, battibwa ne basuulibwa ku nnyanja. Era w'owuliriza oluyimba olugendo lw'e Masaka, ebintu bino ogenda kubanga obiwulira. So bwekityo bwekitambula, bwekityo Muzeeyi Matiya Luyima
ali mu mazaalibwa ge ag'emyaka 73. Kale tukyeyongerayo tukyali ne Kikaya College and Vocational School, Kirabo Property and Construction Services ne St. Michael Education Center basangibwa ali Ekiwanga Mukono. Gwe yeetaga ennyimba zino ez'akadongo kamu osobola okunsanga ekasubi ku basooka kwa vula stage. Gwe ayina ekibuuzo osobola okuntuukirira mu comment section n'oteekawo ekintu ekyo n'oteekawo ekyo ky'oyagala, naye nga nfa nnyo ebirowoozo byammwe ku programu gyemba nkoze. Kale so yoyo mukadde waffe Matiya Luyima. Abakirabo tubeebaza okubeera nti bwe basuubiza batuukiriza, ate balina poloti kuviira ddala ku mufuna mpola, kuviira ddala ku $1,200,000 okutuukira ddala ku ssente zoyinza okulowoozaako. Ate balina n'essomero Piers Primary School, ate balina n'ekirabo Soccer Academy. Kakati mu mbeera eyo yonna beekwate mu batwalira abaana. Piers Primary School esangibwa Obuwambo mu kibuga awo wakati. Oba otwala omwana agenda asome ku nsimbi, ate yatugambye nti balina ne basare. Balina basare okutandikira ddala ku $10,000 okutuukira ddala ku nsimbi zoyinza okulowoozaako. Bannaffe ba Piers Primary School. Kale twekwata ekirabo mu buli nsonga asobole okukulaakulanya olulimi lwa Ssaabasajja, ensonga zonna zisobole okuba nga zitambula. Banyabo ne baseba abatu nga tukyeyongerayo ku mukadde waffe Matiya Luyima, bebi waffe yazaalibwa 1952 ajaguza emyaka 73 mu mwaka gwa 1984. aleeta katemba mu nnyimba, naye nga katemba ono already yasangawo katemba nga bamuzanya ku stage. Ba Bernard Nsubuga, ba Paulo Damulira, ba Matiya Kakumirizi baali babikola. Kati ye n'aleeta katemba mu live recording, nti ennyimba we zibanga zikwatibwa mu studio okubeera nga ennyimba ezo zirimu katemba nga bazanya. Ekyo kyaleetebwa mukadde waffe Matiya Luyima mu nnyimba Amaka ga Sepiriya. Then 1982 ayimba oluyimba Mere zinsanze, mere zinsanze nze sibalimba emisomo gyalema. Oluyimba olwo lwasooka kubeera lwa Matiya Luyima, era nga yaluyimba. Naye oluvannyuma mu 1986 yaluwa mukyala we Sauda Batenda Nakakaawa, yamuwa oluyimba olwa Mere zinsanze n'abanga aluyimba. Era kino tukijjukira nti kyaliwoko ono si yasoose omusajja okuyimba oluyimba ate n'aluwa omukyala naye n'aluyimba. Vincent Muwonge yasooka okuyimba oluyimba Okwemanya, naye oluvannyuma n'aluwa mwanyina Catherine Namatovu, naye n'aluyimba. So bw'atyo Matiya Luyima mu 1982 akola oluyimba Mere zinsanze oluvannyuma n'aluwa mukyala we. Naye nga tujja kujjukira nti mukyala we oluyimba olwamuleeta mu kisaawe ky'okuyimba lwali Matiya olinzisa Matiya olinzisa. Oluyimba olwo lwe lwamuleeta 1985. Kati yali ayimba nebba 1986 yimba oluyimba olulwe nga yeetongodde ng'ali omuntu ogwo, oluyimba lwa Mere zinsanze. Mukadde waffe Matiya Luyima Muzeeyi Seepi mukwano gwange ajjukirwa nnyo ng'omuyimbi eyasooka okuleeta rap oba mwe kyemuyita lugaflo eno kati ekyase ensangi zino. Mu 1986 olugendo lw'e Masaka ye yasooka okurapinga, naye ojja kuwulira nti nze yakola ki, it's on record, ye yasooka okubeera nga aleeta rap. Era ndina programu nga nkyakola ku Bukedde FM ne Suna Ben, twabalage ebintu ebibaddewo ebiri mu music industry naye nga byasookera mu kisaawe ky'akadongo kamu. Kati ne Matiya Luyima bw'atyo ye yasooka okubeera nga akola rap. Ayina eŋŋombo tomalaako ejja Nakakaawa, era Nakakaawa ekyamazima yamumalako nnyo emirembe. Okugamba nti tomalaako ejja Nakakaawa mba nkugamba mirembe, kubanga mu luyimba lwe bagenda okwogereza Nakakaawa yasumbuwa nnyo Luyima ne ttiimu ye
nga kabuuka kava ku bina nti kalaganga nti kaali kaana kato nga sengaawe ali mu kafumbiza kale nga kabuuka nga omanyi bwekyanga kakolaka kati ne kamumalako emirembe. So yoyo mukadde wange Matiya Luyima nezimu ku ngombo aleese sitatafa kyompadde nga nkyassa no oluyimba kyompadde nga nkyassa abasinga lwe tuyita experience omuntu wandirunoonyezaako kubanga nange werulikya n'entema nga banjogerako bingi naye nga mbaddewo ng'anoonya n'ayinza okunjogerako nga taliiwo. Matiya Luyima wakeera n'avaawo n'ez'okumayinja bajja zireeta naye nga waali mulamu. Twandigenzeeyo ne tumulabako tufuneyo olunaku mu wiiki eno tugende tumulabeko tumutwalire akantu n'ekabeera katono tunyumyeko naye emboozi egendako mu maaso. Kale bwe tutyo nga tufundikira programu y'olwaleero. Matiya Luyima ye muyimbi akyasinze okubeera ng'ayimba duets. Duets ye omusajja okubanga ayimba n'omukyala, omusajja okubanga ayimba n'omukyala aweereza ennyimba zayimbyeko n'omukyala oba abakyala ziwerera ddala. Ngenda gezaako mpiteko mu ezo zeenokoddeyo wano wansi. Ngenda kuyitako mu zimu ku ezo Matiya Luyima zagenze nga ayimba n'abakyala. Oba oli awo ogenda kutuula eyo ombuulire muyimbi ki gwe gwolaba nti ayimbye ennyimba naye nga akunuukiriza taata w'abayimbi. Ate nno ekyewuunyisa ezisinga ne zikwatayo, ezisinga zakwatayo ng'oziwulira mu bantu zakwatayo. Kale bwe tutyo katugende tulabe ku nnyimba Matiya Luyima ezo ze yayimba n'abakyala. Enye programu mujagalamu ennyimba naye tetuteeka mu nnyimba olwa copyright. Abantu waliwo abajja ne bagirira mirimu gy'abamuzeeyi bano oba oliawo muzeeyi yandibadde nga alina YouTube channel nga saa zino nga waako oyo ow'ennyimba zonna ali mu ye nga yavunaanyizibwa ku waako oyo. Naye kyemanyi nti muzeeyi abaana bajja muyamba okufuna obwannannyini ku biyiiyi ebyo naddala ku mitimbagano nga YouTube. Kale mu maaso awo biyinza okaluubiriramuko bannaffe abalala abakola zi upload. Kale katugende tulabe ku nnyimba Matiya Luyima ze yayimba n'abakyala. Kati muzimu ku nnyimba zenzijjukira ngenda kulaba ano ndina wempandiise abakyala ababiri yaluyimba n'oweewe Sauda Batenda na Kakaawa. Abadongo Mwefuge olwo yaluyimba n'oweewe mwali Sauda Batenda na Kakaawa ne David Kizito. Naye tutunuulire bakyala bokka, abasajja tujja bateeka ebbali. Akuba ekimu era yali ne Sauda Batenda na Kakaawa ezisinga azibaddemu ne mukyala we. Then bayimba bulungi. Olwo lwali lwa Super Singers. Sauda Batenda era yalimu. Then bwe twadda ku kifuuta mwalimu Sauda Batenda na Kakaawa ne Prosi Nakamya. Sauda Batenda na Kakaawa ne Kaddulubaale naye mwali. Ekyo kye kitundu ekidda ku Sepiriya Mulumbe lwa Sembusi kye kitundu ekyomunaana. Then ebizibu by'ensi olwo yagatta ennyimba ze ez'enjawulo n'aluyimba n'oweewe Sauda Batenda na Kakaawa. Era ndowooza lwe lumu ku nnyimba ze ezikyasinze omunyumirwa kubanga kizibu nnyo okubeera yawantu n'aba nga taluyimba. Alina ekibanja kya Laakeri. Ekibanja kya Laakeri ekyo kirimu Sauda Batenda na Kakaawa ne mubeeramu Mangada ne Mangada. Zewuliya awo yali agize ekibanja kya Laakeri nkijjukiramu benzijjukira bendishuwa na Kakaawa nenzijjukiramu Prosi Nakamya. Then ekitambo kya Mangada Nakamya nzijjukiramu na Kakaawa kubanga gundi yali amaze okufa mu ekitambo kya Mangada. Ekibanja kya Laakeri ye paati 10. Then ekitambo kya Mangada ye paati 9. Wensobezamu osobola okugira okunzijukiza. And then aina embaga ya Zeewuliya.
era Kaddulubaale yalimu nnyo, Christine Nanteza ne Sauda Batenda Nakakaawa. Alinamu embaga ya Nakakaawa era ojjukira nti yali ne Nakakaawa. Kansigaze Kaddulubaale awo nga munnange ate embeera etabuse Nakakaawa afuuse Nakakaawa yalimu ne Christine Nanteza. Then mulimu Eseza muwala wa Mutayisa alina Nakakaawa, Gida aline Nakakaawa, guno omulembe aline Nakakaawa. Then Kaddulubaale alina Christine Nanteza, Matiya Olinzisa lwero lwenkugambyeko 1985 ng'ali ne Sauda Batenda Nakakaawa, mukyala mukulu ng'alina bakyala be bombi nti engeri gyazannyamu abakyala. Oluyimba olwo by the way lunyumira nnyo, lunzijjukiza embeera nga tukyali mu kyalo. Yaluyimba ne Sauda Batenda Nakakaawa ne Christine Nanteza. Mwami nkomyewo olwo kakazi katunga kagenda kekyanga kamumalako emirembe n'akata n'agamba kansigaze Kaddulubaale ate katuuka eyo embeera ekanyiga ne kakomawo okwetonda kakomyewo kafumbe. Then ennyimba endala mulimu Namwandu Kerema part 1 ne part 2. Part 1 yali ne Sauda Batenda Nakakaawa, part 2 yali ne Hadija Nakamya oba gwe tumanyi Prose Nakamya ne Sauda Batenda Nakakaawa. Part 1 eno mu Namwandu Kerema yali mukwano gwa Luyima n'agenda n'afa. Kati mukwano gwa Sepi wamala okufa nga womanyi munnaye Namwandu tabonaabona nga waliwo abudaabuda nga katundu kano nkaweerezako Omumbejja Ndagire Sharifa ne Ndagire Helen. Mugamba mutya bannamwandu? Abono bagamba be bannamwandu abatongole mu Uganda nga bo tekibatiisa. Mugamba mutya bannange muli gye muli? Kale bw'atyo n'agamba nti mu luyimba Namwandu Kerema ng'akwana Namwandu wa Kerema. Kati mu paati 2 egye yakizuulira nti munnaye olumba olwatta Kerema kaali kawuka, era amala okugira omukyala yali agenze Namwandu Kerema yali agenze mu dduuka aleeteyo ebyokunywera ku caayi. Ate munnaye nga omanyi omusajja yali yeepakula mu kisenge kwe yagwera ku bipapula ebiraga nti omukyala ali ku ddagala kamuyoola dda. Mulimu Sitatafa ne Sepiriya Mulumbe lwa Sembusi ze zimu ku nnyimba eza mukadde waffe Matiya Luyima ze tumanyi ze yayimba n'abakyala, naye nga olwo Sepiriya Mulumbe lwa Sembusi 1991 lwayimbibwa Matiya Luyima nga Sepiriya ne mubeeramu Kadde Olindo John Bosco omugenzi gwe mbagambyeko ye yayimba nga Koloneri. Christine Nanteza ye yayimba nga omukyalo omukulu mu luyimba olwo. Then ne mubeeramu Sauda Batenda Nakakaawa. Kati eri ku buko wa Christine Nanteza oba wa Kaddulubaale ye yali efudde omuntu. We batyo oluyimba olwo bwatambula, naye ngwandinoonyezaako bwe twadda ku kifuuta oyinza okuba nga otegeera kubanga kyalaga nnyo abasajja bano. Buli luyimba yaluyimba nga alina ekigendererwa, yalina obubaka bwaggusa, naye nga oluyimba ekitundu ekyo wogenda mu kitundu ekyo ekyomunaana mwe yaliira obwami. Kati ekitambo kya Mangada ate n'akulaga omuluvu ogubeera mu bafiirwa. Kale bw'atyo yoyo mukadde waffe Matiya Luyima olunaku olwaleero ali mu manzaali bebi, naye nga nsaba baganda baffe mwenna abali eyo twerekerezenga obuntu buno obutono bwe tusobola okubeera nga tukolera abantu nga abo. Ate nammwe baganda baffe, bazeeyi baffe, mikwano gyaffe mututegeezengako ebintu ng'ebyo. Naye kati kiyinza okubeera ekizibu kubanga kyengezaako okola ncorrectinga data bank. Kati olunaku lwa muzeeyi Matiya Luyima lwayingidde mu data bank yange ey'akadongo kamu terukyasobola kuvaamu, sikyasobola kumwerabira. Kale baganda bange olunaku olwaleero bwe ndabise mbasaba nti
musubscribing naye n'okuviewinga program girabe kubanga bino ebintu byennyini bye tubasomesa ate bye muvaawo ne mutubuuza kinnuma nnyo ng'ekintu kyensobosezza ate oza okimbuuziza waliwo juzi nakuba omutwe we twakyaza Zaituni Nambawa nga nagamba sinnafa nkyali mulamu Zaituni Nambawa ayogedde oli najja n'agamba yafa oba kati neweewuunya ffe Abanayuganda tetwagala kuwuliriza Abanayuganda tetwagala okusoma kale okusoma kugaane n'okuwuliriza wuliriza oyike ng'abasajja bali we bajja ne batuteerako music oluyimba ne lubeera luwanvu lutya nze mbagamba nti oluyimba oluwanvu nga lulina amakulu tosobola nategeera nti luwanvu so nga oluyimba olumpi ne lubeera lwa sekendi 3 wakiri ku sekendi 5 ojja kubeera olugjeeko kale mubeere bulungi mweraba nze Muzungu David Kadongo Kamu music analyst. Kikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science kone computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Kikaya Bulenga Mityana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaaga 4 11 5 7 Kikaya College School.